nsanyuse temukirabanga nako era nga ntandikira ku saidi eno eya midiya mwenna ne muwulira ne mujja mwenna abanjagadde emyaka gino abakuze ne mutandika ne munsangawo mwenna musoobodde nemuga nti katukole ki katujje tutuule wano mwebale nnyo mwebalira ddala aba midiya mwenna mbatandikiddemu kubanga muli ba nsonga kakati nja kutandikira ku saidi eno nga bwenzira eri bamulira ensonga lwaki buli omu ali wano atudde wano ono gwe mulaba muyita mwana Milton Kambula oluusi muyita ambasada bwe tuba tukola nga tuli mirimu engamba ambasada Kambula naye mwana nasanga Milton nga he's a young guy agezaako okusindikiriza buli kintu kyonna ayagala kukola kino ayagala kukola kiri nampita nangamba jangu okyalireko ewange mu ofisi nengenda mu ofisi entindaawo nensanga omwana mulenzi omuto ali mu 20s nga byakoze bingi. I was impressed. Kakati tugenda twogera mugulya byenkola naye abimanyi kuba badde angoberera kati olunaku ne lutuuka I was going to be awarded in Washington DC, one of the 100 women that makes a difference. Omukyala omu ku kikumi abakola ebyafaayo mu nsi yonna, sigamba nti mu nsi yaffe ya Uganda yokka wabula mu nsi yonna. Kati kyangwako bugwi kuba abantu bali mu kulonda tebakumanyi wabula bo banoonya ne baga nti kati tugende mu Uganda tubuulirize mu Uganda lyakola ebyafaayo. Nze gwe balonda tisaakuba nduulu wabula nagamba mugambe nti ekyo kisa kya Allah yakireese kangende ntuukirize omukolo naye nga bbanga eryo ng'etiketi entwala sigiraba ogenda ku mukolo. Kati kwegenda ewa mutabani wange onenga ati wange tulina tiketi ebirala byonna nsobola obikola naye tiketi tugirina. Omuvubuka ono n'aŋŋamba tugende tusabe mu bantu era twagenda mu Post Bank. Kati ne muganda kati nkutwalanga manager bwe twatuuka ali muvubuka muto, no one paid attention to him. Tewali yamufaako baafa kunze ate sitaatuuse ne bantuuza wali. Kati nali simanyi ndigenda kulaba abantu bange nagenda kulaga banka eringa eweddeyo ne mbagamba tono ye manager wange nga bwe baga yali mu 20s sijjukira myaka emeka naye yali mu 20s n'atandika okunjogerera. He spoke about me, yanjogerera nga nninga oba gwe nazaala, n'ayogera buli kintu kyonna yanstadinga era nenvaawo kati tugifunye accommodation n'olugoye lwe nayambala because of him. Awo omukwano ne gutandika, oluganda ne lutandika nakatuli ffenna era yatuuka tayimu n'aŋŋamba ng'aleetawo presidents 23 n'aŋŋamba nti ogenda kubeera ku pano omu ku bakyala aboogera no kuliko mama Museveni maama, kuliko mukyala Kadaaga, kuliko minisita wa Kyenda, ne kubaako n'omukyala omulala wa bizinensi omunene nnyo wano. Ne muga nti awo siriiwo singa badde byakuyimba tikyandibadde oke. N'aŋŋamba gwe gwe nnonze n'atwala emunyonyo n'enjogera ne nekyewuunyisa ti ate buli omu yatandika kubuuza ebibuuzo. Omu nze yajjanga simanyira kumanya bali bakozesa nagundi batunula kompyuta okwogera ebiga, nze nayogera kugezi kubanga that's what I know. I'm an actress, I'm a singer. Njogera bwogezi byenje kyendi muto kyekijja yomu. Kati otusala yagamba nti omanyi we have to celebrate you. Ngera agenda kucelebratingira ku ofisi ye nemugati ka ofisi kakatono wano ensi yonna erina okumanya who I am. Nagamba tukole ki? Nemugamba nti njagala Serena wano ku Serena, nze musician wa Uganda yasooka okuyimba ku Serena nga bayitawo Nairo Hotel. Mwali
mwali temugazaalibwa ndowooza abasinga naye nze nasookera eyaddawo nga eno wiiki nze ennyimba eyaddako Lucky mu bbanga eryo nga beebweru bokka be bajja ku Serena wano naye nze nabula kye nze nasookawo ndi one of the first mu bintu bingi nnyo bingi tikino nze nakisooka nakino nze nakisooka nakino nze nakisooka naye si nga mutabani wange bwagambye sekwata kintu nekyekwatira wabula nkigabako nendaga nti banaye mwena mwena musobola twali tulina abakongo bangi oba mujjukira bangi badikoze batanazaalibwa waliwo nabamu abali tebana bakupalaningibwa kuzaalibwa bamuntu b'emyaka 5 emyaka 5 muli mwali temunaba bannange abamu tebanaba kupulaningibwa bwetegeeza okupulani taata ne maama baali tebanakipulani nti muzaalibwe naye yeyo gye nali ebintu mbikoze engero bagambye zisobola kiddamu byonna kubanga I really enjoy hearing people talking about me kinyumira nengamba ekyo nabadde sikijjukira n'ekyo mbadde sikijjukira naye yes it's indeed nice, it's nice to hear ng'omuntu akwogeddeko kati bwenvaayo eno of course twakkiriza n'agamba tugende ku Serena Global Peace ye presenting living legends kati nina kati okay tugende mu maaso kyekintu ki nga 26 July lwaki twalunda 26 July kubanga bwemacelebratingwa ndi Uganda na American ndi wa diaspora baba musama nabo baagala okujja bancelebrating kubanga ekintu kyatandika ngeri kimbeewo kigenda okujja nga kijeri nendoka ngireeta wano ebyo byonna byonna mujja bitegeera oluvannyuma bannanga bakatuuka mbasanyukidde mwenna kati njagala okudda essayidi eno nga nzira ku mutabani wange ono mutabani wange ono tampanga muwanyi wabula ndabyeko mutabani wange ono anjagadde ne omulaba nga abantu abalala bakuba abagira ati naye nze he's always humble kyensookerako ekyo always ali humble gyendi teri lunaku nalumu lwe nali mugambye mugamba mbadde njagala kola kino mbadde njagala nja kubaayo lwaki ombuuza walwengamba lwaki ombuuza genda okole kukozi ogambe nja kubaayo yono byonna byayogedde byebyo mbadde naye era omuzanyo bwe twasooka omuzanyo bamwita galimpitawo nga bwakyogedde nga ye boyfriend omubi omukubi w'abantu ku byalo naye nga bwe nnina owulidde era ebyo byali biwanvu muli birabako wadde naye nga omuzanyo gwali munki muyitirivu yono ensonga lwaki atudde wano kubanga family wenzira mu family yammanyi ye family kati mu family yammanyi kati bwenvaawo nenzira ewa Mwami Sendi atubaddemu abayimbi atubaddemu ba actors ba actress buli wamu abaddewo ne kumpewo abaddeko buli kimu akibaddemu so basically omuntu asobola okwogera amazima ku muntu yenna ali mu creative arts yeka bwemanyi buli muntu amusomye embeera ze buli muntu amutegedde buli muntu abeereddewo buli muntu awa amagezi bw'ogamubuuza bw'oba togamubuuziza tajja gakuwa naye nga mubuwa amagezi bw'omubuuza noga nti wano nemeddwawo okozeewo nti ajja kubuulira ekyokukola era ye muntu eyamba interview mu time embi nga buli omwa ayagala kunzijako bibi naye ye ajja kumbuuza naga nti sobola kuwandiikako kintu nga sikoze ki nga sikutegedde Rachel mpa katambala kange sorry bannange sagala kutuyanira mu maaso ga kamera
Musendi byonna byayogedde bivudde ku mutima kyenva mwagala ayogera ekintu kyonna kivudde wa ku mutima tawaayo kimu webale nnyo okubira mukwano gwange kakati nzize eri asembuuye ewa Next Media bannange nasituka nga ntandika tulina omwami ono ntandika ningamba nti ani asobola okunjagala negenda ku Next Media nendaba bakulu abokutoopu tewali kibuuzo kyabuzibwa bangamba kati otandika ddi eba Next Media nimbagamba ga 26 ogenda okuba ebindi nedda ffe twagala kumanya otandika ddi nibagamba ntandika leero ate siriwa ffe tutandise nabinangaba Next Media mwebale nnyo okwagala abayimbi bange mwebale otuwagira mwebale otulaga mu nsi mwebale buli kintu kyonna tweyanza era kiyinsooka lwaki ndi naye yekka sigamba nti waliwo basponsa balala naye olwaleero obadde luli lwakulaga mikwano gyange nange okubagamba kigambo kimpe mukamwa nti nga 26 Julaayi ndi wano wenatandikira ze bwe mulaba sigendangako walala mbadde wanesho ebyo yakutaano zonna konsati ezikoledde wano mu Serena era n'abaserena mbeebaza kubanga always banyaniriza ate always bambulira tujja kukola bwetu nabo babeera nange sigamba nti mbeera bwomu era always bampa ekitanda neneebaka bebaserena banjagadde nnyo banjagala okuva nga bannayo mwewuunye nti abakola mu Serena olwaleero tebaaliwo ku nayo tewali n'omu yalimu baali bato bonna naye bagenda okujja ne basanga history nga nze zekka omunnauganda eyasooka okuyimira wano nenyimba era nenzijuza era eshoyo bagita ekimbeewo 2000 ebagiyita nembuna Uganda yonna nentandika okugamba abayimbi nembagamba osobola kukola tuwa zigenda nkube kaalo ku kaalo kuba tawuni tawuni ekitandika nakati wekulaba bwebatambula nga bali mu mikululo gye bongeddeko bano ababiri gyemikululo gyenkoze ki gyendeseewo bannange sijja kwogera bingi kubansi banjogeddeko ate bakyayongera wabula nga nyongera okwebaza kuba waliwo abakayingira ti neebazizza aba media okunfuula kyendi neebazizza aba media nti olunaku lumu omu wa media yaŋŋamba nti ne bwandaba nga zipu esumulukuse tankuba kifaananyi kubanga bamanyi accident eyo egudde obubi mwebale okunteeka ku mulembe okundaga mu butuufu nga bwendi mwebale obutanvuma kuba temunvuma wabula mumbuulire ekikyamu kyenkoze mwebale nnyo mwebale ddala mwamiseebu yankulabye tubadde ffenna okubira oyo ye tuvudde wala tuviiridde ddala wala n'abasigadde mwenna abatuutu kuba mwenna muli batuutu naye mumumiddeko nemunjagala mwongere okunjagala ate ambasada agambye nti celebration eno mugikozese kajanja kati olwaliro mugenda okundaga kajanja kamu kuba buli kaseera jangu ne mami twogere jangu ne mami yingira wano mami tubulire kino kati kandaba akajanja kamu gagenda okukoma nti mwatandise dda ddala mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala bali mu media mbalaba omanyi njagala nnyo okulaba abakyala nga namwe mukola emirimu mwebale nnyo mwebalire ddala kuba abasajja bebadominatinga nina abakyala nammwe mbebaza
mwebali ddala. Ngenda kukoma wano naye nga njagala obbagamba nti ekintu kino nina abantu ababereddewo ennyo okuva ku ntandikwa nga batambula nange, be bawala bange babiri, Rachel K ne Rema Namakula. Rema tazze, bebi mulwadde, muzzukulu wange akolola ekifuba kyamaanyi nnyo, tetutegedde kikyavudde, akolola naye sisitayo waali wano, naye boolaba bano batambudde nange. Bino byonna bye mulaba nyambala buli kaseera sinze, nabivaako dda, nabivaako. Bano boolaba mama oyagala genda waani waffe kunkolako genda sisasula mama tukolesea oyagala kitambaala oyagala nviiri tijagala nviiri genda bakoleko beebo nkeera ku makya nga bo bebaliko yambala kino yambala kiri. Olwaleero lwekyukeya nyambazizza. Thank you, Rachel K. Thank you so much. Gwe mwana omuntu yenna omuzadde gwe yanyagadde okuzaala ye Rachel K. Oba okitegedde oba tokitegedde bw'onomanya naye webala okunjagala. Naawe Rema gy'oli webala okunjagala, webalire ddala, naye tukyagenda mu maaso n'oba ku birala tukyagenda mu maaso. Neyanza neyanzige